bazadde mu baana Banyarwanda Abaganda tubera mu byakusosora mawanga twagala buli ggwanga siga bati musinguzi ajate mengo nakola bino tebiri mu mawanga wala birimu lumirwa muntu wa wansi abona omunaku kituufu era 3 tugende tweyiwe mu Nkuuka kunga abantu kunga omwaka kunga 3 buli munnayuganda yonna gy'oli okubidde wataata oba oliri okubidde kunga abantu mu Nkuuka tugende mu Nkuuka 3 ffenna tuyingire Nkuuka tulina okweberera mu bannange ffenna tugende tuyingire Nkuuka 3 Desemba ffenna enguudo zolekera mu Nkuuka. Amina sebo ya Bajjo era mwebale kunywerera ku saidi y'abantu tuleke abantu ababalata mu maziga g'abantu omuntu n'avaayo n'ayogera ebyekisibo Bajjo yesebo asatu tuli na kivubo tuli mu Nkwacho 3 tetwagala tuli mu ochegede tuliyo gwe kyobo manya 3 tuli mu Nkwacho tetwagala gwebeereyo ng'osigaye ogira ng'osiyaga empologoma zo era bakanyankole kano ng'ovumaganya abanyankole nti muli basiru wankwatirako okugulu nga ngisiyaga nnyoko akasijja kaali kuno bwana bafango bwe bunvuma empologoma nze sibulina mana oli musiru nsobola okwata empologoma oli musiru alo kendi wamajeba ono kati makunya waliwo ayagala okubuuzaako alo omukulu Bajjo wagisebo wamma wasuza otya yegisebo gyebalesebo ani akonyiza mukama wange obwana bwa fango ne bunvuma abo abasajja balina kye batuwagaza naye gwe gy'obamanya nti tuli mu Nkuuka nalo mukubiddewa mulungi mukubiddewa nga muli beautiful ono mumanyi ninga mumanyi bamuyita ani maamoya ye Abudumawejje yakubiddeko obeggulo Abudumawejje ku nsonga kimuse nakubiddewo jasi ku byakujja kuba mugenyi mukulu ku show yange entebe show eri ludda side kyawo awo kubayita ku Good Life ewalwasa oli muyimbi esebo sabo nja kubaawo tata tweyanziza naye abo bakunyiza baleke just abo ejo mirindirizi kale mwebale kuba Abudumawejje nja kubaawo ku show yo kyakabi tweyanziza kale nengo oli bulungi ndi bulungi senzidde mukono oli mukono side kyawo mukono wa Minister Kibuule nga bamugoba agamba Kibuule ati bamugoba ewa Nareiso kale wa General Nareiso gye mubeera alo gye tubeera kale ono w'entebe kale mwebale kwatagana kale tukwatagana addako yangu wanzireyo ku radio mwenja kubavuma aya Bajjo oli musajja mutuukirivu lero zere Bayibuli atovuma sabo yogera yebale kusebo bana yebale sebo naye banange Bajjo abantu bakuvumira ki bampayiriza munasiya byempologoma bakuwayiriza naye nga tolabanga gwe naawe olinga amatako Bajjo ofaanana nga mbizi kituufu era embizi giveeko kubanga bajja kukutta nga bakuyisa embizi kati Bajjo nga 3 tuli na kivubo tuli na kivubo nnyo n'amaanyi era omugenyi omukulu Katikkiro amina yebale kukkiriza mangu ago Katikkiro nga w'amaanyi agenda kuleka omukulu gwa Ssaabasajja ajje wammwe Katikkiro mwebaza nnyo okubeera omugenyi omukulu Katikkiro agenda kujja mwaleka ogugwe era agenda kujja mbozi oliwa ndi Kampala Kisaasi
Kampala kisasi. Onywa amalwa bayogera ngo bunywa amalwa. Gwe Bajjo linga embizi yennyene era toddamu kulya mbizi. Lero ngenda buvu mapaka kumacha. Kati akagala ku training nga kali. Kali akasadamu. Ne kati bwaswa tewali agenda kubitambuza muswadde. Bajjo. Tewali agenda amaja yogera obango ina magezi. Kumani atonvuma Bajjo kye kiriwo. Goba kuyitani. Sebo ambita katsi musajja wa Kaye Wisdom. Kaye Wisdom agamba ki? Taina tabu Bajjo ebyo ebyana ebikuvuma muganda wa biveeko kati kira sobololeko omukolo guno n'agenda mubiri ebyekiyaye. Na abalekera begumyemu. Tunulira bana abavuma soko batunule nga bafaanana. Ati kankuyige bali mu kibaita masturbation bali mu kwematiza. Bali mu balina kasabuni. Bali mu kwekuba kasabuni. Nga 3 mulumu tugwerawa. Akasabuni kawo manye tekabera muri yo life. 3 mulumu tugwera mu lubiri. Bajjo toina magezi. Bajjo njagala otubulira Lunaku tutandika okugula tikiti w'abantu. Ticket tugera zitangira wiki jangenda kola press conference nga stage manager tulangire ticket so Bajjo toina magezi. Kale taata nkwagala nnyo muganda wange leka n'abalala bajja bategeera. Omutamivu abasiba nabo Nkwacho baveeko tobayita. Ekiwakironze mu bbaala taata. Nangeri kazi balonde kiro byogera ngo Bajjo kiveeko kiro. Wakironze mu bbaala kikazi kya. Okola kukuta. Kwasize ne hangover tenachi yazagatama. Bina ebintu bya ddala bobo oli waffe bera waffe oba toli waffe gena na bali ffe tuli mu alaje tuli mu bintu bya muzannyo addako kuba leero ngenda kubavuma mutegeke obuvumo bwamwe mbalage ze master w'okuvuma ngati nzibogamba nti Bajjo komanyeko nekinnuma Bajjo events kiriya process somuga akumanyeko naaluma Dennis Kagovu Sports goddako nani abantu muri bangi namwe. Alo omugave nakato jakuddamu okube gundi yeganye. Bajjo event clear process ogamba kimuzeyi. Jendi sebo jebale sebo. Kale sebo. Abantu bonna nyongero bakunga nti 3 mulumu tuli mu lubiri emengo mu Nkuuka okuyingira omutwalo gumu n'ekitundu. Teri muntu asobola kubanga afumbiza muwala we. Ate n'agenda ku mbaga ya neighbor. Yes sebo. Sote wabawa balimba nti ate Katikkiro ye mugenyi omukulu we wange kyekiraga ati omuntu asaaga mu busaazi. Baleka bekuba akasabuni abo leka bawomerwe. 3 mulumu tuli mu Nkuuka teri asobola tuvuganya. Nkuuka tobongota. Era abantu babiri abatakkirizibwa wadde okuliraanako basatu wadde mu ndeeba. Wale ko bayita bebe kulu tomwerabira. Bali basatu omu tetwamwogera linnya naye. Omu ye chairman wabwe. Ni bajita Nkuuka labisa tobongota. Nono eyakayingirawo eyakagwa mbizibu tebakkirizibwa wadde okuliraana olubiri ne mu ndeeba tebakkirizibwa kuliraanawo. Kale taata. So mujje tuwagire. Tebababuzaabuza. Ale webale kunga tata. Amina. Habi goddako bana abakubi muri banji. Buli mugwa gwangenda mu emmere yerero. Lero ndi mu moyo mutukuvu sujja kuwayiriza moyo. Lero ndi mu moyo gwa kudda kwa. Bajjo wasuzo otya. Je ndi sebo je bale. Kale webale kuweereza. Kale sebo nayo bale kubeerako. Bajjo olumirirwa nnyo abantu webale. Webale kusiima. Naye abantu bwe basende makindi ku kooti bote balumirirwako. Abantu batunda eddagala egganda. Tegedde basawo baganda. Amayembe lwaki gabayamba. Namanyi famire z'abantu ziwakaabya amaziga. Ate nze Buganda. Gendo nje Buganda. Mwetekawo washingidde omuntu omu wekuse. Awali wa Buganda Kingdom. Kakati gendo ebinsoga gendo bibuuze Buganda Kingdom tobibuuza nze. Olina byolumirirwa abantu Bajjo. Ate gwe nkulumirirweko kigwa atategeera we ninge yasuze mu mwenge. Oze ku live toyogera ebitakwataga ole kisajja kikulu oyine eddobozi lya myaka 6 n'obi bikuvamu oli kasiro genda pa ku live yange. Addako yanguwa. Sebo nze nsima busimi byokola. Webale kusiima sebo. Bonna boogere nze nsima busimi bintu byo era ngenda kukomekereza ekintu kimu. Webale nnyo byonna. Webale kusiima. Era nenengana naawe. Yamanyi n'ebigambo bye.
yamalina obulamu bwe wekola kikyo wegusa kikyo ate abo namba sobola bwana buto gwe ebyo byonna tubiyitamu enjala ebuluma gwe bakolengako omuntu alina kutuukirira ale taata kyebambe girls mwangu wetu natera okudda ku radio ibane obudde nga budduka kadi matongereyo essaawa endala emu loza tugenda kumalirizanga mu 7 ompa obudde butajjeka busatu naawe alo negwe Bajjo lwaki wakuba aleskin aleni amasasi genda okibuuza ennyoko ng'ali mu kibadde Bajjo genda kukimako mu kibadde kitaawo biva mu mwenge ne bikuba era embonyebonyere ebinene naye wanga oyogera amagezi Bajjo jabalako ale sebo naye ale sebo Bajjo jagala kufukia president ya Uganda oyagala kufuka olina makesa bala we jagala kuwasibia president ya Uganda olina magesi sobola kuvuka Uganda webale kusima tata webale kusima nnyo Bajjo naye jagala wadde tusikane okubiddewa Bukasa bakuyita ani bakuyita Okelo David ani Okelo David from Lira Okelo from Soroti how is Soroti Soroti is cool Soroti is cool thanks for appreciating kale Bajjo ejagala 26 oside president ya Uganda Okero kunga abantu mu Nkuuka Tobongo the 31st kunga abantu mu lulimi lwamwe yesoroti ngogamba bajje mu lubiri wa Ssaabasajja asatu mu lulimi lwamwe kunga abantu eyita abantu basoroti mu lulimi lwamwe kale tujja kujja ati yita abantu mu lulimi lwamwe bajje mu Nkuuka Nkuuka in your language bapatu aboreka ibosine kama Uganda Magari that because at the 1st December Lubiri Mengo yoga Lubiri Mengo kabaka Ssaabasajja wangale kola abantu itakuja toka yo anti itakuja kola people that on 31st December kola people in 31st December Bajjo tujja kuwakisa community tujja kuja ko Bajjo muja kuja onaenda Ssaabasajja kabaka wa Buganda Zemani bagabati ndo manyi bamuita Mutabi unajua kabaka wa Buganda mnajua Muruji kabaka Mutabi amina Kumena kunshwazalekera abo bambi okugera Lunaku ndeso babi wa fangoni zaba fangoni mawo mukisane mwogera sikuwadde sigwe princess wa alien skin Bajjo jabaleko kale princess wa alien skin zeri democratic buli mwana ayogera Bajjo oli musajja mukulu naye toyina wadde ttondo lya magezi lwaki tewesonyiwa abaana lwaki totwesonyiwa nakopa kitaawo mu busiru kitaawo yanziyigiriza obusiru munnange kitaawo kwe nalabira obusiru nange nensiruwala wesonyiwa abaana ba fangoni ne pulezidenti waffe Bajjo kitaawo yakwatanga nnyo abakazi ku kyalo yakwatako ne ku nkoko nga tannakuzaala kitaawo yali muzinyi wa nkoko ku kyalo owuwo yabikola ebyo byonna byoyogera kitaawo ye yabikolanga nakulanda bakitaawo nga mawube nange nansula eddalu yensobola lwaki ndi musiru nange kyoboolaba oyitira mu bakitaffe naye ng'owuwo ye yali mawube kyoboolaba yazaala kimawube nakulanda bakitaawo yeyanjigiriza okuba omuwumba tuutu era nansiriwaza munnange byonna byoyogerera bya famire yo kimwaki ogende kandete abalala nze nina akapeesa akasembayo kadi mwe program sikula kadi moino okungoma wasagala kudda alo
edima totegeera. Ne Bajjo tulina okufuna kye tukolera abaana abaga nti wasiyaga empologoma. Owaira tozesibako nampologoma. Osobedde. Tulina okufuna ekyobbako empologoma nga nkambwe. Liyo Saimo yogera. Gwe. Alo. Oyo. Yogera ebyamagezi va mu oyo byebiki. Kyekiriwo omukulu Bajjo. Gyendi ssebo gye bali. Oli bulungi taata. Musajja goli mugezi nnyo lwakubaba yaye tebannakutegeera. Oli mugezi nnyo era singa amagezi go gatwalira ddala booti. Uganda eno yandikulema. Tesobola kunnema kuba tujagala. Naye Uganda yensi ennungi wovumira omuntu ate nafuuka kyaliwo kati wavuma omusajja kati muli ba Luganda. Naye bw'opimapima munnakivubo eno banaasobola. Esho teriiyo. Ani agambye teriiyo. Bakolage ku lisiiti ya venue. Bakolage ku lisiiti ya venue. Ante ebintu byabali abasajja gwe byaddala. Yaddala mu gutolooza ati nno nti bagenda kujabuzaawo baleme kuba nga tebalabisaamu. Alo? Gye bali kuweereza. Nyabo naye gye bali kubeerawo. Nze Bajjo kye ŋŋamba buli we weesiba ku alien skin nabo abaana gye bakoma okuba Bobi Wine nze mbadde nkusaba alien skin. Nabadde okwogera ku linnya lye ne bannange nabadde okwogera ku linnya lye. Nedda Bajjo. Nedda gwe buli woyogera ku alien skin abaana bakuba nabadde okwogera ku linnya lye. Nedda Bajjo ekintu kino mwabakiremezaamu. Njogera miramwa gye bambuuza ku leediyo toyagala njogere ku miramwa kubanga waali. Nedda mwabakiremezaamu kati wuuyo mwamugambye mwe mwennyini mwamugambye terigenda wa ewa kabaka mwe mulina olukusa olusalirawo omuntu nti tolina genda wano. Bajjo ebyo ebintu mubiveeko nammwe ebintu byemukola Bajjo si birungi. Bannange buli muntu Munnayuganda yenna alina kale omulaba nga ategeera naye nga talina magezi. Mukulu Bajjo gyebaleko ssebo. Ssebo naye gyebale. Obulamu bugamba ki? Bulungi mpazi gwe. Webale kuweereza abantu munnange. Webale kusiima. Abantu ba Uganda bano Mukulu Bajjo. Bo baagala nnyo okunootinga ensobi zokka naye tebaagala kutegeera birungi muntu byaba akoze go ge mazima. Tulekeraawo okunenya bannaffe kubanga teri amanyi mu nsi muno bannange. Kambabuulira amazima olwayo luno. Buli muntu kyensaba buli muntu ayagalize munne mu ggwanga muno ffenna tugende mu maaso kubanga buli muntu anoonya kaakulya. N'avaayo okuvuma omuntu omulala mulekeraawo tutandike okwepromotinga nga bannayuganda. Nze kyensaba kyokka bannange. Ye bandule nga muli bangi nnyo wano. Mwanguye tunatera okudda ku leediyo. Mukulu gyebaleko. Kale Sauda Ani gyebale okubiddewa. Ndi Dubai. Ogyebale we Dubai. Naye nze kale ssebo naye nze kyembadde nkugamba nti muno twagala nnyo okufuna omuntu afunira waagenda nze sikunenya mu byonna by'okola amangu ddala ng'obifunamu kuba nze muntu asobola okukola kyonna kye nsobola okukola nga nkifunamu. Talina ekyokola oba okifunamu genda mu maaso naye bw'oba tokifunamu olinga. Ale nnyabo webale. Sebo addako yaani. Alo? Abasiraamu mwenna mu nsonyi. Waliwo mpereza message olangamba nti ndabira Bajjo mugambe nti bali kutuweereza naye talina lukusa kugoba mayinja kuyimbira Ssaabasajja we mu Nkuuka. Kati mudde mwoyo. Mudde mwanu kuli. Ogoba Ronald mayinja mu Nkuuka omutegesi abani rights engeri gyagala so eddukanyizibwemu.
Era abayimbi b'omunkuuka kati mulowooza nti bayimbira bwere tubasasula. Ompulira bulungi. Nti bw'okwata sseno kati mpadde Bobi Wine obukadde 5, mpadde Kamiliyoni obukadde 10, mpadde Shiba, gw'omanya line-up yo gy'ogenda okuleeta. Otegedde bulungi? Kati mukinyonnyola bubi mulinga abagamba nti abantu be bagobye baali bagenda kuyimbira bwereere tebaagala ssente nti bali kuyimbira Buganda ku bwereere. Sebe bintu biteekamu ssente. Tasobola kukwata miliyoni ye mu kitundu oba mitwalo gyo 8 giwa mayinja. Waliyo omwana gwe bayita acidiki voko gosobola oziwa najja n'ayimba. Tuleeta bano. Mayinja tosobola mukubira simu n'agajja nkuyimbire bwereere mu Nkuuka. Tekiri ekyo. Sagala mukirabe ngabo omutima omubi. Singa ayagala okujja okuyimbira bwereere mukkiriza. Ati Mayinja ata mpozi nga agenze n'asasula obukadde 15. N'abuteeka ku akawunti ya Bitex. Bamala okusasula obukadde 15 n'agenda ne yeetondera bannayuganda. N'abagaba bannange mu nsonyiwe okuba ebintu byantagalako. Mayinja yeetonda omulimu gwa Mayinja ogw'omutwe gwa kwetonda. Mayinja tali anolule. Owulira? Bannayuganda batugamba nga wendi ku TikTok ne nga muteekawo omuyimbi gwe mwagala. Fatambulira ku maanyi g'abantu. Bale kati mulete Mayinja bannayuganda be bakisazeewo bonna. Tolina buyinza ate bumugaana. Mama Fusana ndi wano. Nangamba ine eba nayande. Nedda njogera mazima. Nedda alina okusasula miliyoni 15 yeetondere bannayuganda. Bamala okwetondera bannayuganda. Agende wa Bobi Wine ku gate akonkona. Bwagenda bwakonkona ku gate ya Bobi Wine. Emagere. Bamala okuva mu bannayuganda. Process ya Mayinja. Process ya Ronald Mayinja obukwakuliza ba Mayinja okuyimba mu Nkuuka bwe. Kino nina olukusa obukyogeranga stage manager Mukasali Funsi Bajjo. Omukulu Ronald Mayinja kwata obukadde 15. Obuteke ku account ya Bitex Promotion. Amaze buteeka. Boteka obukadde obukikuponda ku account ya Bitex Promotion. Ogende ku sawa ya Queen wano gibakalime wano sawa ya Queen. Oyambule sato wanike emikono mu bbanga. Ng'olina omwana wa kamera. Ogambe bannayuganda mwenna etondera okuzanyira mu nnaku yammwe n'okubabalatiramu. Bw'omala okwetondera bannayuganda onoonye Bobi Wine oba akuwadde appointment oba takuwadde. Ogende Magere omugambe sebo nagoba chance yo n'ensaba y'abalalu kati nkomyewo nsonyiwa bannayuganda bansonyiye Abitex ne Bajjo bansonyiye kakati sebo Bobi Wine nsonyiwa. Bobi Wine alina mu wardrobe ng'amukutte mu kifuba bw'ati. Bw'afuna drop ya Bobi Wine ng'amugudde mu kifuba bw'ati. Ng'amusitudde kuno ate Bobi Wine y'amateeka gemmuwa alina okwambaza Mayinja enkofiira emutuuka. Nga bigayi nga teragayanga kuba bigayi enkofiira yamutuuse. Bw'amala ate okuva ewa Bobi Wine alina okugenda Mmengo ewa Ssaabasajja mu bimuli e Bulange akola akalango k'Enkuuka ng'atunulidde ekibumbe kya Sir Edward Muteesa. Bwe mukwakuliza Mayinja ajja kuyimba bw'anaakola ekyo. Ati bw'akola ekyo agenda kuyimba. Stage manager nze nkikoze eki? Kino nkyogera nga nze katulabe bw'ataali. Buli alidda kati kankubuuza. N'abanyigiriza abantu balya. N'abatta abantu balya. Okulya si kyekikulu. Naye kati kankubuuze. Oyo nti Mayinja emu kubanyanyiza nga Ssaabasajja Kabaka mu lubiri. Ekituufu era kyogamba eyo laavu. Kati Ssaabasajja Kabaka ayagala bantu, era ayala bantu, ayagala bantu be eddoboozi lya Ssaabasajja. Eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Ssaabasajja. Abantu abangi Ssaabasajja Kabaka gy'abeera. Kati mwebala okutuweereza nze Tayebwa Haruna omuzimbi wano evunza lw'ebitakuli Sembabule. Kwendinyo ntumbudde ndabira mwami Bajjo omugambe nti mutumiddeko nnyo mwagala okufaako obufiiwe balowevunza tumwera okubanga muwuliza Beat FM. Good morning Kadima nze Biscuit ntaddeko Beat FM yali mu Nnyendo Masaka gyasinzira okubanga awuliza Beat FM mwebali nnyo mwebali ddala ebirinzi Masaka lituvaako nze Tonic Seruswa ebirinzi. Kakati obukwakuliza omubutegedde. Obukwakuliza bwa Ronald Mayinja oyimbamu. Ate wa Bebe Kulu bwanjawulo ku bwa Mayinja. Ne Bebe temwagala yo. Kale kati Bebe buliwa. Ate Bebe Kulu ye katumuleke. Agenda kola ati. Katuleke Bebe Kulu. Bebe Kulu ye alina okumisinga enkuuka okumala emyaka 5. Kati kigeza tagenda kubaali. Ati kumala emyaka 5. Twelowooze. Mu myaka 6 egirijja. Ng'era mu abatesitesi. Tulina contract ya myaka 15. Myaka 15 ejaawo. Ejja okutegeka enkuuka. Ate nno mpulira baabataddeko. Era nga 3 na kivuba nga waliyo ekiriyo. Ate kisobola kubaayo kubanga teri kivulu kiyinza kuvuganya kivulu kya Ssaabasajja ne kiba na mirembe. At least kansirike. Manye gwaliwo. Kisobola kutaba omuntu w'abantu. Akati kankubuuza. Kankubuuza. Olante ekivulu ekyo gye kiri.
Just a revive. Wabanga basasudde A revive ya social Wabanga media. basasudde A revive ya social media. Naba omuyimbi wali n'abayimbi webali. Kye kigaana okubaayo. A revive gundi ya social media. Vibe ya social media. Nagamba manyi kati abali ku radio. Bobanga oli muwulu. Abawulu balina ekintu kye bayita akasabundo za lulimi lukulu kintu kikulu. Katono nnyo. Kanchogera mu ngeri y'olulimi oluyitibwa ekikulu. Omuwulu osobola okwekuba akasabundo obanga ali n'omukazi. Nowematiza nange ekituufu tolina mukazi. Kati bwe babategese bali mu kwekuba bisabundo. Kana tojja. Kende zaze kwata nada. Neto mpa budde kwogera. Twogera mu katono n'ongoba. Aya naye kaddima. Akasajja kangaye kajja sikala lye. Kani. Kati. Tiani. Kano kati kayina ekivulu. Alo. Bajjo events. Tukira ku nsonga. Tusimanye empeerezaayo. Mbadde nkubuuzaako nsiima mpeerezaayo ssebo. Bale kusiima. Alo. Tukira ku nsonga tuddeyo ku radio tusigaze dakika 10. Mukulu Bajjo jebaleko. Kale Sumaiya naye jebale. Kale webale kuweereza. Webale kusiima. Nze abadde abuuza mukulu Bajjo. Nti enkuuka ya Bobi Wine oba ya Ssaabasajja Kabaka? Enkuuka y'abantu bonna si ya Bobi Wine. Kaakati webanga y'abantu bonna lwaki weekubira side nti gundi talina kuyimba alina kugenda kusooka kwetondera Bobi Wine? Nze mbadde mpa example y'amayinja. Kira kyekyo kyennyini kye muliko kye mukola. Mulinga abagala nti enkuuka ya Bobi Wine. Mwagala kitugala nti enkuuka ya Bobi Wine. Obadde oteesa ki Sumaiya baby? Omukazi omulungi. Nze sigenda kuvuma Bajjo, nze kyekyo kye mbadde mbuuza, kye mbadde njagala omanya nti enkuuka ya Bobi Wine. Enkuuka y'abantu bonna. Kati weba y'abantu lwaki mwawulayawula abantu? Nti gundi olw'okuba alina obutakolagana nammwe tajja kuyimba alina mala agenda kwetondera Bobi Wine. Mpuliriza nkuddemu abategesi tebalina ssente. Bajeti yaffe tetubasobola basasula baseera nnyo bamayinja. Basaba ssente nnyingi. Kale ssebo. Okitegedde tebalina ssente tebayimbira bwereere. Nabo baba baagala ssente. Pingi pongo goddako pingi pongo. Bajjo. Alo sebo pingi pongo. Jebale ke boss. Kana jebale. Nsaba okutwala obubaka buno ntegeeza abawagizi be Alien Skin, Ronald Mayinja n'abagwira mu ttuluba eryo nti tubasaba busabi temujja mu nkuuka. Yes sebo. Bwe bubaka bwange boss. Babale kubiyisaawo pingi pongo. Ana munkuba. Sebo omukubi omulala addako. Jebaleko ssebo Bajjo. Ssebo naye jebale. Kati buno obubaka njagala mbwereze buli munnayuganda ali wano atuwuliriza. Mbagambye essaawa y'okuvuma eweddeyo, era bw'oba oli munnayuganda ng'owagira abagenda e Mengo mu kifo ky'okuvuma omuntu promoting ekivulu ky'Emengo. Bw'oba owagira abagenda Nakivubo promoting ekivulu kye kigenda Nakivubo. Naye essaawa y'okwevuma eweddeyo, essaawa yakweraga ku maanyi. Kyekyo. Sebo zene eko nyaka sebo yogera nyakana. Yes mzee kye kiriwo. Nawe jebale. Kale mzee. Webale kunterereza abantu abo manyi beekubya nnyo emizimu. Bannaye nsaba nange okugamba bannayuganda nti munnaye ba Ronald Mayinja abo bayimbira ssente nnyingi nnyo tebasoboka. Tetwabagobye nti bayimbira bwereere, bayimbira ssente nnyingi tetuziyimba. Bayimbira ssente nnyingi Babebe Kulu ba Mayinja bali enisikini bayimbira ssente nnyingi teziriiwo.
abantu baleme kunyiiga. Oyo mukazi gwempulidde agamba mbu simanyi enkuuka ya Bobi Wine siya nedda alabika akikutte bubi. Ndowooza be bali mu comment section wano weebale kuweereza taata. Bale kubaka Masengere goddako yogera. Alo? Yeebale ko mukulu Bajjo. Kale sebo njogera nani? Nze mbadde nteesa. Oyo alien tatumalira budde. Tugende ndisa kivubo watu. Tugende ewaffe mu nkuuka ya Kabaka. Tuve mu bintu by'ekisiru. Tugende erinze ekirenze eyo kyantamaatama nadda bannange. Kitulemezaamu bakiremeddeko. Empulira kyantamaatama dda mbagira mu bakama bange. Kyebyo byange. Addako yogera. Alo? Yeebale ko mukulu Bajjo. Kale sebo naje bale birungi. Beegana ebirungi bya Yesu okuva embalala enkole. Nkole mugamba ki? Gye tuli mukwano ogamba otya? Gye tuli sebo ab'enkole. Tukwebaza omulimu gw'otukolera bannaaye n'okutugobera ekisajja ekyo kyabadde kitifugidde ekyambika nakyo. Tukwebaza nnyo ssebo era weebale nnyo naye ate kyembadde mbuuza mukulu Bajjo. Ffe enkole tobaayo omuyimbi gw'ojjayo mu butuufu naye n'omuleeta na trending ng'ekyo bwe kyavuddewo ne tufuna dda mu kifo ky'oyo. Tujja bafuna abayimbi bajja kujja sebo. Kale sebo. Sebo addako yogera. Gwe Bajjo. Genda obogolere nnyoko olinga ekibada. Kyonna kireeta kuno obusirusiru bwakyo. Addako yogera. Beeredde ne Yugi yogera. Yeebaleko Mr. Bajjo. Kale nayo yogera gyebale. Nze ekibuuzo ekyange kye mbadde mbuuza abawagizi ba NRM tebeetagisa mu nkuuka? Abawagizi ba NRM? Ng'ombuuziza ekibuuzo ekizibu. Kubanga mpulidde ogamba mayinja okuyimba mu nkuuka agenda yeetondere principal Kyagulanyi. Abawagizi ba NRM? Ate nga nze ndaba abasinga be mugobye mu nkuuka abawagizi ba NRM. Abawagizi ba NRM baba n'emikolo ekkololo. Bajja kubeera kololo ku 31st. Wangi? Bajja kubeera kololo ku 31st. Beredde n'ompulidde? Ng'ovuddeko. Dr. Sarah yogera beredde ne. Dr. Sarah Opendi. Alo? Alo? Weekend ogirabye otya nga bw'ogiwumbawumba? Weekend ngirabye ebaddemu ebitrendinga bingi n'ebizibu bingi. Ebitamba naye bannayuganda mwenda mbakubiriza okujja mu nkuuka tobongoota. Omukolo guli gumu Ssaabasajja gwe yasalawo okubayingizangamu omwaka. Ate enkuuka tobongoota y'omulundi guno musuubire Nani Stop Entertainment. Abayimbi 10 tulina abayimbi okuva mu Western Uganda, mu Eastern Uganda, Bunyoro kubanga enkuuka obuzibu bwayo tetandika ssaawa 12 eggwa ssaawa 12. Security Uganda Police, UPDF, military gyeri. Kyekirala kibula mu nkuuka. Gwe kikyesukoonyeeko mu nkuuka. Era nga stage manager ngenda publishing list y'abayimbi 10 baka miliyoni mwiza okufuna omukisa ne mulako ba big free. Owulira? Baka miliyoni. Tontomeza kadima. Akadima. Tujja omukisa. Nakati bannayuganda mwenna. Temumera diverted na kintu kyonna. Omukolo guli gumu ogw'omwaka.
baguyite Nkuuka tobongo webale nyongera kusoma zino mu tubagamba nti lumo tuli luwero mu kisaawe esho mukunja ino kumpa ku sente kubanga nze MC nenda kuja munapa stage manager sebo zabera stage manager ninyizo kabaka seba ngondero omuntu okubera stage manager ngondero omuntu amusa basajja kabaka zanda bira mwami Bajjo mugamenti mutumidde ko nnyo nze ne haji kasula kutumide ne haji kasule haji kasule mwebale kubera ko gobalina baba chaida mwita mchala nabo kera tebo owe masajja ku masomero agambye nti atwagala nnyo mwebale nnyo kadi mwebale kubera ku BTFM Bajjo Luwanga services ebukerere mu kafunda nze haji konsera nze haji Sagala Masaka munachikuta ntumbude site munachikuta mbatumidde zo mwana wabandi mu Lawrence binyora mbuza Bajjo nti byayogera bitegeeza oba abana abanyonyora ebintu bye somero erimu ne bagoba ku masomero kekale tegeeza ati simutegedde tutunage simutegedde bulungi nnyo kale kadi mawebale ani na mu mazedda obweru ebitakulisemba kakati mwababera ku TikTok mukakanye pressure simwe bananyini ze nyini social media nga Facebook yakajja mu Uganda zina siko genda ku Facebook sawa zo na Twitter singo ku trendinga eranza muntu yena yagala communicating ne Bajjo ulirango yagala Bajjo nga tuyagala bafere kufera ogenda kutula bajita ati Alphonse Mukasa oba Bajjo events clear process Facebook nkozesa Bajjo TV ekyali nampya bakagikomyawo ekyali ne gundi ebigisumba nenge dagitereza ku Facebook ndi ku Bajjo TV ku TikTok ombera ku Bajjo events sikokka ne Twitter nyangu yandi ku Twitter kubera ko ba corporate togerezaganya Twitter omuntu wakusindikira message omuddamu mangu okusingaza social handles tibano bakadama batta social handles ezimu omuntu akusindikira message nolowooza nti ali mu kusaga naye ku Twitter omuntu omuwa respect n'okola ki n'omuddamu Twitter bagita X ennaku zino eri ati Alphonse Mukasa oba Bajjo events clear process ku Twitter ku Facebook Bajjo TV bana Uganda bakubiriza buli lwemba mdi wano mwekuuma obulwadde mubeere bakakkamu mujje mu Nkuuka nga temulina siriimu abalina siriimu mumire eddagala tukulaakulanye Uganda yaffe ate twagala tuzimbe Uganda ey'enkya abaana bali mu holiday mu bwanamu obwakava ku masomero temwagala basajja temwegadanga temukabya bazadde bamweze ntola school fees wabaana nga 5 manye obuzitubuzi bwa school fees mu bwanamu obwakava ku masomero simu abasoso okusuna ebbeere obwo bubeere bwamwe bujja kugwanga obwo baba bammwe kati sokulole ekyo mukolerere bazadde bammwe mwe future y'abazadde bammwe abasajja abannaku zino balimba gwe omuwala ampulira ku BTFM abasajja balimba omusajja abakwagala ko katutu bwamala okafuna talina kyagenda kukuwa temukabya bazadde bamwe amaziga kubanga school fees bazijja wala izo school fees muzadde woza akuwereramu yandibadde azigendamu mu autu yandibadde aziryamu ekyennyanja yeefiriza okwambala gomesi ne yeefiriza buli kimu namwe abasajja muwa abakazi ekitiibwa mulekerawo okujjanga okuyita obuyise mu bakazi abakazi mutwale nga maama we yakuzaala abasajja mulekerawo okujja ofungulanga obufunguza abakazi ne mubalekaawo bweba tolina pulogulaamu ya mukazi tomukwana mwenamba akubiriza mu obwana obwazze waka sirimu mungi kibi nnyo muzadde wo okuziika gwolina okuziika muzadde wo gwolina okuziika muzadde banga tonagenda obwana buyitiriza okwenda kabootongo mungi n'enziku